Oli ku CLARA Radio TV olina omulongo babiri Tresali yanyongera bajjukiza nti era still tuli wano convention y'abana Uganda mu UAE gye badde bategekedde ebbanga lyabadde gye tubadde tulangire ebbanga mwena gye mubadde mulinze era nga kusawo yakakati nina omwami atudde mu maaso ngenda kubanga muwa kazindaalo atunnyonnyola bye bakola atunnyonnyola ensonga ebaleese wano eno convention ngenda ba mubuuza ebintu eby'enjawulo naye nga kyenjagala okusookerako ddala mbadde nsaba weyanjulire abatulaba ku CLARA Radio and TV. Abatulaba amanya Senyonga Herbert, Director wa CLARA Property Services Uganda Limited, era nga tutunda ttaka tusangibwa mu kibuga Kampala, tuli Kampala Road, tuli ku Itawa, tuli ku mwaliro gwa kutaano, room A06 era nga tusangibwa gwenna ng'oli eno Abu Dhabi World Buying oyagala ettaka fe aba CLARA fe abantu abandi badde batuufu okukolagana nabo kubanga tutunda ebintu ebiriyo era ebyobwesimbu ate mu kibanja mpola gwayagala ettaka ery'ekyapa wanditutuukiridde osasulako 50% tugambe ku poloti za miliyoni 6.5 notuwako 50% kitegeeza ze miliyoni 3.25 n'obeera nga weewangulira ettaka nojja ng'osasula mpola okusinziira nga bwe tuba tutegeeraganye bw'omala okulimalayo then oluvannyuma n'okwata ekyapa kyo n'otubuulira ani gwe tukiwa oba gwe n'okyenonera naye ng'ekyandibadde ekikulu bino wammanga nga tonabatuwa 50% sooka otegeera ekyosasulirako 50% kiri luddawa ettaka lyo lyogula liri luddawa yaabaffe osobola oddikozesa oba tosobola kubanga eriyo abantu abatunda ettaka n'agamba nti nze eryange okulikozesa olikozesa omaze kukola ki kumalayo ssente ffe waffe si bwe kiri omala osasulako 50% ng'otandika okukozesa ettaka lyo. Lwaki twakikola bwe tutyo? Abantu bangi, abaana bangi abali eno babbiddwa. Asasula ekintu agenda okudda e Uganda nga kisasula tekikola ki nga tekiriiwo. So ffe aba CLARA twasituse okujja wano okubeera nga twetabamu olweso guno nga twagala okubawa ebintu ebituufu ate namwe musobole okubeera nga mwenyumiriza mu ntuuyo zammwe. Kyenjagala okubuuza wano mu UAE mulina branches oba just muli Uganda wokawoka? Mu UAE tetulinawo branch naye nga tulina enteekateeka eyo okusinga tubadde tuli Uganda. Kyenzudde tugenda kukola enteekateeka kubanga abaana bangi kyendabye balina obusobozi obusobola okubeera nga bagula ettaka oba nga bandyagadde okugula ettaka naye nga entambuza y'ensimbi na okubeera nga batutuukako mu budde n'okumanya biki ebiriwo kibazibuwaliramukko naye twebaza abaana bonna abali ena basobodde okubeera nga batuwagira era ensonga lwaki twazituse ne tubeera nga tujja tugenda kuba n'enteekateeka naye nga mwaka gujja esobola okubeera nti tubeerako ne ofiisi mu kitundu. Kati ekitegeeza ku ssaawa yakakati omuntu wabeera abeetaaga oba ali ayagala kubeetaaga nze njagala abaana ba CLARA like abeetaka aba abafuna atya ku nnamba z'essimu just waba ali wano ku kyeyo wano. Omuntu aba atwetaaze nga ffe aba CLARA asobola otukubira ku nnamba zaffe z'essimu. Namba lindako zisoma ogenda soma nga tumaliriza. Bw'aba tasobodde kutukubira ku nnamba zaffe z'essimu asobola okugenda ku Facebook nanoonya n'ateekamu B n'ateekawo space n'ateekawo CLARA Property Services n'atufuna ne bye tutunda. Asobola okugenda ku website nayo gye tuli, asobola okugenda ku Twitter nayo gye tuli, asobola okugenda ku Google n'agogolenga CLARA era asobola okuba nga atulaba na biki bye tukola nawa we tusangibwa. Kakati kyenjagala okubuuza omwana waaba kangeze nga ali ku kyeyo nga ayagala kumugulira ttaka like abeera atya omutima nga guli wamu n'agamba omanyi bababbye nnyo bambi babeera n'abafere omutima gunaaba gukyawamu n'agamba mumukakasa mutya nti eddala ettaka kisooka gye riri kuba aba tajja genda Uganda akole ki ate n'abannayuganda bennyininyini betwesiga baafuuka nabo bayaaye. Embuuza ffe nga aba CLARA tuli sure nti ebintu bye tutunda bituufu era biri mazima na bwenkanya naye toyinza kakasiza ku bigambo byenjogera wabula osobola kakasa ng'olabyeko neffe kye tukola bwe tuti gwe towa muntu wo ssente kujja kulabira ttaka gwe mugambe nasasudde naye genda ondabire kyenguze ajja akulambulira ettaka then oyo yennyini tulimuwe agira alikozesa agira alimiramu naye nga byalima bibyo osobola okubeera nga omutima gwo guli happy nti ekintu kye baakuguza gye kiri. Kitegeeza sente talina ziyisa mu bano bantu balala nedda direct mu ffe aba CLARA.
Okay, kakati mbadde njagala oba olinayo obugambo bubiri busatu bw'oyagala ogamba abawuliriza oba abalabi maybe nga sibikubuuza naye nga gwe kirina owuli oyagala okyogere. Abawuliriza mwenna n'abalabi mwenna abatulaba essaawa zino fe ababbi CLARA twongera obakubereza nti mu Uganda ettaka kyekyobugagga ate ekyo ekintu omuntu ky'osobola okukolera enobeera ku mawanga okumala emyaka 10 oba emyaka 5 nodda n'olabako ntuyozo kyewakola naye okukakasiza ddala nti ekintu kyo gyekiri kyewagula era lyessuubi lyokka ly'olina kakasa nti ensimbi oziwaffe direct kakasa nti olina omuntu gw'osindika ne bw'oba toguze mu CLARA ettaka njagala okakase nti omuntu gw'osindise ku ttaka ebiseera ebisinga bano abantu bemuwa ssente nti genda onguliza ettaka baba n'ebizibu byabwe sente n'asooka azikozesa ekintu ekirala teekawo enjawukana ku muntu gw'owa ssente n'agenda okukulambulira gwe wandiwadde ssente yandibadde mulala n'akulambulira n'abeera mulala abantu abo ne batabeera atakiti okusobola okubeera nga obeera shuwa ti ekintu kyewagula kikola ki kyewagula gyekiri n'ennyongera obbakubiriza ti buli lw'ogula ettaka fissaayo ka tiketi kubanga ettaka kya bugagga mu Uganda ojja olambula ekintu kyewagula era obeeko ekintu kyodivelopingako oluvannyuma okomewo okole emirimu gyo. Okay, ndowooza omwami byonna ebisinga byogedde munange bye bakola ate nga gwe oba owulya nga oli eyo gamba bakubbye nnyo bakuyi otuuse tukuleetedde omwami wuuno ebintu byabwe engeri gy'ayogera awulika nti wa mazima sijja kugamba nti wa mazima lwa nsonga era nga wagambye nti tosobola kukkiriza right now wabula okkiriza ng'olabyeko so oba oli eyo ng'oli yagala kugula ttaka agenda kuba ng'asoma ennamba ze wammanga kuba agambye wano mu UAE tebalina branches tebannabaziteekawo naye nga mwaka ogujja bagenda bbanga ate obuli awo baziteekawo then nekyo kyenjagala obbagamba mwewale nnyo ngera wagambye okubeera nga like sente oziyisa mu bantu ab'enjawulo omanyi tubeerayo nga twesiga abantu ab'enjawulo nina ssenga wange nina anko wange kojja wange yes babeera ba relatives baffe naye nabo babeera n'ebizibu sente tajja zirya nti olw'okubanga ayagala nedda ajja kuzirya olw'okuba nti naye alina ebizibu so kyayogedde ate nakyo kituufu nti at least mutuukirire sente zimukwase mu ngalo ekisookera ddala byonna bino ojja okuba olina engeri gy'ojja okuloopa ali authorized okubeera nga atandikawo bizinesi eno gy'akola so ojja bba olina wootandikira omuloopa singa oba oli awo ettaka liba lifunyeemu oba obutankana oba situufu oba kansubire mukitegera bulungi nnyo kati mbadde nsaba obasomera ennamba z'essimu ennamba zaffe ez'essimu tuli ku 07009 04 3291 oba 0761 629454 0761924 kwetusangibwa enamba ezo zonna ziri ku WhatsApp. Wenjogera essaawa zino nina omwami gwe ali mu maaso gange era nga ngenda bamubuuza ebibuuzo eby'enjawulo oba oliawo abeere nga tunonyola ku bintu byakola nammwe abatulaba oba abatuuliza mweyongere okumanya ssebo gyebaleko ssebo kale nnyabo nawe gyebale kale ssebo mbadde njagala osooke weyanjulire abatulaba oba abatuuliriza. Amanya gange nze Lwere John Bosco nga nkolera mu Uganda Export Promotion Board e Kampala. Okolera Kampala yoka oba na wano wenyini okolerawo? Well, kantandike okugamba nti Uganda Export Promotion Board kitongole kya government, so that is why olaba kugamba nkolera Kampala yokka naye probably ensonga etuleese wano nti twapartnerinze ne AUU ku event eno lwakubanga tulina interest enkulu ey'okulaba nti tukoze tutya oba twencouraginze tutya bannayuganda bannaffe okutandika okuexporting ebintu ebiri e Uganda babireete babitunde wano as an alternative ey'okukola ki okufunamu income omulala kuba tulina ebintu bingi nga woolaba fruits and vegetables ne kati ffe leero twekubidde nnyo ku bino ebiri value added ne bwe twagala tubibalage tulabe engeri ki gye bayinza nabe bigatta ku bizinesi yaabwe. Kale kaka tulabe ebintu ebyenjawulo era nga nzikiriza nti mwe kenyini mwaba byekolera si wekirise ebintu bino byonna bikolebwa Uganda. Kakati mbadde nsaba ssebo osooka otunnyonnyoleleko buli kimu ku kimu oba oliawo oyongere abatulaba okumanya n'okutegeera. Kale njagala ntandike ne product eno eya ttooke. Abantu abasinga mumanyi kye bayita amatooke mugalaba mu fresh form naye kakati waliwo innovation eno ey'ogakwata ogateeka mu powder. Innovation eno nkulu lwakubanga one eyamba okupreservinga amatooke gano for a longer period of time noba nti buli wogaagala oteka mu buteesi mazzi nga era bwogoya akawunga
ne gaddawo nga matooke. Ekitegeeza kugamba like you made it simple, you know, oteeka butesi mazzi ng'ogoya nga gafuuka amatooke. Exactly. So ye yali concept ya kino okufuna ngeri ki ye tuyinza okusimplifyingamu amatooke gano gasobola okutambula gabeere nga gali durable nga basobola okugatereka ng'omuntu asobola okugakozesa ebbanga eggwanvu. So yeno so mulimu ne products endala range. Okay, bakola amatooke, bakola ne obuwunga obukola biscuits, kati bakolamu ne biscuits, bakolamu n'obuugi. So bintu bingi era nga woolaba kawunga. Kati ekibuuzo kyakyenjagala okubuuza ku matooke gano gennyini nga tetunnakuda product ndala. Kati amatooke gano gaba gatwala bbanga ki oku-expire nga galina expiry date? Ekyo kibuuzo kirungi kati njagala nkulage naye wennyini weerabire nti olaba nti gatwala omwaka mulamba. Okiraba? So ye expire eyo gy'obuuza. Ndowooza tudde ku kirala. Product ey'okubiri era gye twagadde nnyo okwogerako leero y'amajaani. Amajaani tuba aga Uganda tegannatundibwa nnyo wano mu UAE. Naye kakati tuba twagala tuba tugezaako okukolagana ne DMCC tulaba oba tusobola okuga introducinga wano tutesitinga akatale kano tulabe nga nayo product naye eyingira. Abantu abasinga ndowooza Uganda bagimanyi lwaki? Lwa mmwanyi. So emmwanyi eno nojjo naye n'amajaani gaffe nago malungi. So kivula nti kati n'amajaani buli tutwala emmwanyi tutwala neki n'amajaani. Kati kyenjagala okubuuza amajaani gali mu Uganda na wano oba? Gano agaffe agano gewaffe gano gewaffe gewaffe bagaprocessingira waffe era wano twagala galetanga finished product ready to consume products yanga wogalaba wano. So tulina form enemu tulina ne ya tea bags naye kakati issue ya kuga promoting abantu bagamanye. Okay, kati tudde ku kirala era product eyokusatu ye product eya coffee. Tukimanyi nnyo nti coffee wa Uganda coffee mulungi nnyo. Tukimanyi mbu tulina ebika bibiri, tulina Robusta ne Arabica. Robusta atambudde ensi nnyingi because bamukozesa mu products nnyingi. Wano mu UAE twagala nnyo kati okutandika okwogera ku Arabica oba specialty coffee. Batulabye nti abantu ba wano tebaagala nnyo general coffees, baagala nnyo specialized coffees ezina special taste, flavor neki. That is why tujja nnyo nga tulina ki Arabica. So mulimu gwaffe ogusinga izi kati kulaba nti akatale kano kagezaako ne coffee wa Uganda ng'avidde dda Uganda nga era alina ne lebo za Uganda kubanga coffee wa Uganda already mu katale muno mwali netamanyiddwa nga coffee waki wa Uganda. Already coffee wa Uganda wali waneeno oba just gwe gusoose like mugatandika butandisi? Coffee wa Uganda abadde nga ngambye Robusta yatambula dda. So ne Nescafe ne coffees endala zonna ezo soluble coffees ode mulimu coffee waki wa Uganda. Coffee omulala atabaddeewo nnyo no speciality coffee wa Arabica ye abadde mu volumes ntono nnyo, so basically tabadde significant mu katale. So kati kyetugezaako okukola kwe kulaba nti avaayo alabika akatale kamumanya nti avaawa Uganda, then batandika okujja dda Uganda gy'aba mujja. Bannanga abalabi baffe abatabala Radiant TV buli kimu mukirabye omwami annyonnyodde bulungi okuva ku kisooka paka ku kisembayo era kansubye buli kimu mukinnyonnyose. Ssebo mbadde nsaba osooke otubuulire abakwagala bayinza kusanga oba oliawo ennamba y'essimu oba oliawo address ya. So nga bwe ngambe tuli kitongole kya government, so oba oyagala Uganda Export Promotion Board kati obeera wa UAE okusooka ddala oyinza okuyita ku consulate otufuna oba ku embassy. Naye nga ffe e Kampala tusangibwa Nakasero Road ku UEDCL Towers. So eyo gy'otujja. Tewali namba y'essimu yonna yeetaagibwa? Ennamba y'essimu tuyina naye Kampala mpozi gye mbankuwa eya +256 414 230 250. Muko mu Luganda? 041 230 250. Tumirako abatulaba n'abatuwuliriza. Ntumire nani? Ntumira bannayuganda bonna abawangadde mu UAE. Essaawa ya kakati era mu kaseera kano kennyini nina omwami andi mu maaso ngenda muwa akazindaalo, ngenda kubanga muwa akazindaalo abeere nga atweyanjulira. Ejjebaleko ssebo. Kale nnyabo namwe mugyebaleko. Abatulaba era abatuwuliriza ku Tawera Radio, amannya nze Shabani Lugobe, abangi gwe mumanyi nga owa Wakanda Entertainment, nga essaawa eno tugiyita Wakanda Innovations. Twava mu ku entertaininga ne tudda mu kuzuula. Era nga bwe tuli bazuuzi, essaawa eno nga tuli mu convention ya Uganda ne UAE, we balagira ebiki ebisuubulwa na biki ebitundwa, emikisa egy'enjawulo we gibbinkanye.
Njagala bategeeza nti convention okutwaliza awamu tebadde mbi ku lunaku lwayo olusooka era nga emikisa mingi nnyo egy'enjawulo egiriwo n'okutangazibwa kungi mu bintu eby'enjawulo kwe tufunye naddala mu bantu abagala okukola paasipooti zammwe nga muyita mu Ugandan Embassy okukola ennangamuntu byonna babitangazizza bulungi n'ababadde balaba embeera eriwo ku bannayuganda bannaffe ababadde stranded mu UAE byonna bitangazibwa bulungi nga bannaffe bonna baddizibwayo. Embassy yakola omulimu gw'amaanyi nnyo n'abantu ssekinnoomu wano mu UAE neyanziza nnyo neyanze abatawera radio tawera TV. Ndowooza buli kimu mukiwulidde bulungi, omwami buli kimu akinyonyodde bulungi. Mbadde nsaba otumireko ku bantu 2-3. Nja tumira bannayuganda mwenna abawangalira mu UAE, tumireko ne ku famire yange bonna abali e Uganda. Sijja kumenya kubanga buli munnayuganda waali aba muganda wange. Neyanziza nnyo neyanze. CLARA TV kw'obadde n'omulongo babiri Tracy Alia, omwami buli kimu akinyonyodde. Mwebale nnyo okuwuliriza, mwebale nnyo okulaba mwekumire ku CLARA TV where your fact counts.